Pate pale ndekangu bepate. Ndekangu bepate. Pate ndekangu bepate. You know me, this it ya. Mami sit ya danger. Leo kanga, leo juda. You know me, sit ya danger. Ochuka, tuka. Bina lioli weza baba. Kale. Akola cha? Ngani mumalula. Omukyala omufuna. Ngozingo omukwana. Abakyala. Bale bakwetaaga nnyo. Owabera mu amalula awo. Olina video z'abantu zolimu ezennyimbo balayika obutambi obwenjawulo batambula. Aha. Yimuka barude. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 Kale omukutu gulutanti kwe tulinze Sonko Muhammad muli mutya twebaza buli mujja asinzira okubeera nga atulaba tujja ntukola emboozi ez'enjawulo tubawa updates amawulire n'ebirala naye emboozi za muntu wa bulijjo zitunyumira nnyo ne mujja ne mulaba abali mu diaspora ne mulaba biki ebifa ine Uganda naye bannawa Uganda abannaffe abali wano nga wooli tomanye ebintu bitambula bitya tomanye enzo bosula mu kikomera tomanyi banneiba abalala boyitako abongevuga emmotoka ogenda bawangalira mu mbeera ki n'abo eno tebamanya nawe wangalira mu mbeera ki tujja tukola emboozi ez'enjawulo nze Sonko Muhammad atongera bajjukiza ntukola airport pickups oba okoma okuva bweru w'eggwanga oyingira eggwanga erya Uganda ku kisaawe Entebbe wenkulindira kasitoba ng'obuukinze nange nenkutambuza okuva awo ku kisaawe paka ewaka oyinza okuba ng'ogenda airport bazita airport pickups and airport drops tusobola okubanga wetaaga okugenda ku kisaawe era tukuyambako mbeera efanaganako ng'eyo Betty Search at Beauty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira kustylinga nviiri kusiba nviiri makeup kukola njala and so on byonna Betty umwekwata ojja kuba oli ku malidaadi saana kale nze Sonko Muhammad nina omukulu gwendi naye wano olunaku olwaleero Saalongo mulamba Saalongo obulamu buli butya obadde obulamu tebadde bubi tujja kukola omanye embeera etya sawa naye obulamu obusinga obukulu tabukola ki obulamu bwe bugagga naye omwaka gonga gutandika ebiseera ebisinga obunya tubakaba nnyo obwavu ne mu Desemba wali kuluma ati kati oluusi twakiza abaana mu masomero oluusi oba muza abaana mu masomero oluusi Desemba tuba mu Christmas kujaguza ebintu ebimanyi ebibeera ate ekiseera nga tukola ki January wabaasa yayingiddewo ebyo byamasaji kola ki kijja kibisalako nga kiroza kudda kuza abaana ki mu masomero kati bolaba obwavu era tebibulabulamu kubanga kinga omwezi gwa January February ogwo kati embeera esooka okuba obulungi embeera nga mugwa kusatu awo oyinza obbanga ekenderamu muba mukuza abaana mu masomero nawe olinayo abaana bozza ku masomero Saalongo ekiri ne wakuba chansi kaji nafunamu abazungu banyambayambakoko wafuna abakuwako ku bazita basare abaana bali ludda wabbo abaana bali Fort Portal yana okusomera gye basomera kubanga kati basoma oluusi babazano ki n'ebyemikono abaana firstborn wali mu kibiina ki abadde mugundi abadde mu senior 4 naye kati babaza amabega abadde mu senior 4 babaza amabega batya ati jikira ati interview wakati bagwa interview bazigwa bebalongo kuli abakwita Saalongo beba firstborn olina abaana bameka mukaaga ekitwaliza mpola oli musajja wamanyi Saalongo olina abaana mukaaga
abalenzi bana bameka babiri abalenzi bana abawala babiri abawala babiri waliwo omuntu ajja beera yeebuza agambe Ssaalongo alina abaana omukaaga ba first born be balongo balimu bali badde mu senior 4 kati abalongo abo kuliko omwe yekalanga nze waswa Ssaalongo gw'olina emyaka emeka ngenda kuweza emyaka 4 olina ina 39 alhamdulillah twebaza Katonda ekyengeri eky'obulamu kiri obulamu obusinga kikulanga naye ebiseera ebisinga obulamu bwe bugagga ate obulamu obwo tutya olwose obulamu tubuteekamu obwokuzanga tubuzanyisa bagamba nti olwose bino tuyinza okugamba tukaba lwa ssente naye lwa ssente tukoze tutya naye obulamu okuba ekyokola ki ekyokukola kubanga oba omulwadde kyekikola ki tekigaana oba omulwadde ebimu tebitambula nakubanga oli mulamu bisobola obbanga bitambula bulungi Ssaalongo waliwo omuntu ajja okulaba agambe Ssonko gwali naye nga mumpi nnyo mumpi ddala lwaki Ssaalongo gwoli wanjawulo okuffe ffe tuli bawanvu nange bambalira mu bampi kale ne mu bantu bana abawanvu gwe ng'oli mumpi omanyi waliwo ebintu ebimu nze nga nkyali mu byalo nga sinatuwa kujja mu kibuga kati mu kyalo eyo edda bansekereranga abantu abampi bansekereranga olusi batumatuma ki n'amannya ng'amannya gatya amannya Kimpi Juli ebintu tukale olusi nayaga n'okukaaba olusi kale nga lusi n'okwekweka okutwaliza mu bakusosola bakubu naye mukama nanyama nekola kineninga ekibuga omukyalo omu yansanga ng'ovaawo era Fort Portal nga kyali ng'okyaliwa nga kyali mwana muteeye mugundi anti ewa bitundu ki ebitundu kyakyo egundi Oyima Road Busunju akyo Busunju kati nayingira ekibuga neningira bya koosi ebyo mpolampola nga binasomesoma negigaana neningira koosi bino ebya primary secondary wakoma mu kibiina nakoma mu pifo nogenda mbya koosi koosi ng'okola biki byangatto era otegeeza omanyi okutunga engatto kutunga engatto kuba jjati ngoma bya kapitulamu kapito nogikola oba kutunga eyulise engatto eno ejjako soole okuzaako zipu ku nsawo nozitunga bakuba okutunga obugatto buno obukoze ki abakazi okutunga ku kyalaani okwo okuzaako okutunga ngozi ensawo ezo naye ngoma kapito yabakola ki ntekisa kapito kale ngoba bimanyi okay so obulamu notandikawo obulamu ova Oyima Road otuukirawa Oyima Road nakyakati navaawo Oyima Road ekitongole ky'abazungu Namutamba kya Namutamba Namutamba kiriddawo mpozi Namutamba kiri mu Saidize Singo kati obulamu obwo nenyinga mu kitongole ky'abazungu ne bannyambako paka Kampala lwakyerwenza ekajjansi olwo ng'ojja kukola ki ekajjansi kusoma koosi era ebyokutunga ebyo ebyo maka mulamba maka gumu kale embeera eyo nemulamu okuyiga yatuwa ebyuma etandikwa babasomesa ne babawa n'entandikwa ate okutunonya ekifo ariko okunzibako bakoze ki bali bampadde kale yembeera nebange n'otandika okukola ebyengatto bikomawa ebyengatto oba wakola kampani gyeri ebyengatto gyeri ati ngamba kati ng'omuntu gw'omutwe nkutunga engatto ezempya naye kati kapito mayi kati banzibako ebiki ebyuma ne bababba banzibako ebyuma etandike babambako emitindo bali bampali n'ekyalaani ne babibba ekyamasanyalaze nebanga embeera ekola ki kati omukyalo omufune no Kampala oba omukyalo oyo sazimuwasa wabula jasi ngoma byokweyagala ekitegeeza toli mufumbo mufumbo kati ndi mufumbo abaana omukaaga boyinawo balina mukyalo olina abaana mukaaga buli mwana ne maama we abalongo balina ekitegeeza wakabuzaala mu bakyala 5 ng'abakyala tunyumiza kwasooka omufuna otya omukyala yona kusooka ate era namwagala ku ssomero eryo era nga mwenkana muwanvu mutoolo yali mutoolo yali mutoolo nga muwanvu nanga nsinga ku muwanvu nga munene yamaani yasakalanga byakumpisa mu maaso bikoze yakwisangamu amaaso naye nga gwe omukuba ebigambo naye kakati yagenda okulanga ate ebikoze eki ebisibisajjise bwate ebiti byagize ate bwate nafunye olubuto nemugamba alabika kasooka olindeko tugambe ku bigambo byewamugamba asooka akunyombe mu kusooka jaki ebigambo bino nasi mulwadde mu mukwana jaki nga onogamba mpuyala empuya nkwagala jaki emitinga mu lwaleero
N'agamba atya? N'agamba asijja kusobola. Kale n'agamba jjane mulemerako. Paka yajja. Kanatuka n'agona n'agamba kangezeeko. Kangezeeko ndabe. Ate mugezaako. Mukama wacho nakola ki? Lwe yakkiriza n'ajja, lw'okuba emmese. Nakuba emmese paka nagenda okuyanga. Bebe kino. Ng'oteebya akatimba. Kimani kayingira munda. Aha. Atanga kugamba nti atemba ate ekyokoze nga sikolindeko. Kyokobala okuzaala. Benanga hapana mwana afanana. Nja kutona na wasoka busa n'ogamba no yalibanga yazze n'olukulaga. Ozo kuteekamu ng'olisima naki? Oyinza okugamba gwagize n'engalo gye yasoose. Singa tulabya abaana ng'olisiba ffe. Naye ate nakakasa nti bino nakabyazaala nangamba bazadde balongo ate nekasa omwana afaanana. Omwana nga kufaanana balongo. Olabe ku balongo kuliko omumpi ne kubako n'omuwanvu. Tebafaanagana kitegeeza abalongo. Bafaanagana mu ndabika ng'emundabika kati abamwala afaanana jjajjawo omusajja. Ate mwana ate omulenzi n'afaanana nze. Kati omulenzi ye mumpi ddala nga gwe. Naye omuwala ye muwanvu nga ffe. Muwanvu nnyo. Muwala maama we yasika ku musaayi naawe n'osika eno ku mulenzi. Gye bali bonna balamu. Gye bali. Kati ate oyo kitegeeza temwabeera mulabi yafuna bufunyi lubuto. Kati abakazi b'empasiza nti waka bali babiri. Naye ki ekyaddirira? Kati aliwo essaawa zino yagenzeko ewaabwe. Lwaki? Emirama kati jjasi yali agenda kulako kuba ewaabwe. Mbadde manyi mwayawukanye naddewa. Kyakwatagala. Bamuyita Dorini ate ye omufuna otyo yasembera. Era naye muwanvu ba ye. Mu bakazi bozooyagala n'okwana ne bakukkiriza ne mutuuka n'otuuka n'obbazaalamu abaana. Mulimu ow'ekikula kyo nti mumpinga gwe. Ekiri ekyo nakigaana. Wakigaana gwe? Nakigaana ngange. Kubanga okwagala omumpi. Ani mumpi ate njagala omumpi. Toyagala muntu gwe weesaana naye. Bajjukira mulimu ebyesobola kati ng'okolewako ku situdiyo ekidongo ky'amazzi ng'okwoza. Ekidongo ky'amazzi tokisobola? Osobola kikopo najjaga. Lita 10 w'ebiti. Lita 10 ogisobola. Naye n'okumbasobola naye wali tukati ebyataso ng'oluusi nga kyobeera wakanga oluusi nti so n'ogaaka mbalansi ng'ate ofuna omukyalo omukulu asobola okusitula ekidomola. Ate bakikutikka ku mutwe. Ate nsobola. Emikono gituukayo gino bwe giti. Naye ate kukyetikka. Okukyetikka tosobola? Basobola. Kiba kizitowa? Nnyo. Sobola kizitula kilo nyingi. Naye nga lita 10 mba ndisobola. Lita 5 w'ebityo. Ate batugamba nti abampi muba n'amaanyi ne wabakuye. Anti kati amaanyi ogalaba ago. Amaanyi mutatana amaanyi. Abasinga tuba n'amaanyi. Naye kati mulimu oluusi amaanyi obusungu nina obusungu bandi simanyi kulwana. Olina obusungu? Bubi nnyo. Olina obusungu buyitirivu nnyo? Nnyo. Mpanze kati nze kati bakwanze nasalibwako kuba nze nali nzisa omuntu. Wayesa omuntu? Nga ng'omukozi otya? Ati kati oluusi mulimu omuntu kale okuvuma. Kimpi gwe kyegedde ebintu ebikunvumavuma. Oli yakuvumavuma bw'atyo? Nga mukyavuma namugamba tomuvuma bw'otyo. Nabityo byoti. Naye najjako nga mutuze wano bwensi. Wamukwata bukwasi? Nabuka buyagala kuyanga ndi mugudde muno. Yali muwanvu? N'omubuukirawo kinga nnyonyi n'omubaka? Nze singa nze ndi mubi. Bakuba. Emikono gino gyo girimu amaanyi bw'okwata bw'oti n'onyweza bw'oti? Gikwagira nga bw'ojja gino. Emikono gino? Gina amaanyi. Banga nkwata mujasi kati ninnyo bw'oti? Muno omuntu ati kati jikira omuntu kimanyi omuntu abanga n'obusungu ajjula. Kimanyi gakoze ki? Kimanyi gava. Amaanyi kati bwajjulako olwo n'otumbira mubanga n'obuuka n'omubaka yagenda nabo mukutte mu malaka agamba tonsobola kakyakola ki kazi nze nagenda okulaba nga nkoze eki ng'omubase n'onyiga kati bamujjako buuja twali bangi kale balamugamba ndekamu kati tewala nze ebiseera esinga ewaka bano omukazi bako naye kati nali museno mutta. Omukazi? Omukazi wali omusse? Ate yakola ki? Ate omukazi ebiseera esinga mulaba abakazi abatuddamu obuki bubiri n'omugamba n'omunenya jjati ng'omanyako buki. N'omugamba lwaki okoze bati n'agamba nja kukuba engolo. Ndasirika binyo kyenjasanze bikoze biti ate jiko omuntu. Kati ate namujjanja n'omujjanja nejjusa. Wamukuba ki olwo ate ye? Yali atudde awo kuba nakuba zino ebimulomu omuti muno. Gana kuba zino emba zino. So ebyebimu. Kozi sandi yafe endala yabuze mani ngenda kugamba ndekeko live awo ya TikTok endala. Kati so wali naye n'akunyiiza yakuddamu bubi. Yanza bubi. Kati yali atudde. Yali atudde. Wamugatta. Akyali mwana yaleeta obuzibu. Omwana ati namugamba omwana nga jjasi alinya ki alinya masowaani alinya masowaani. Omwana ye. Namugamba kimala kyakola si kirungi. Kubanga ojja kugenda awalala omwana oba mugenda awalala agenda akola empisa embi. Nangamba meka akola kyayagala.
Namugamba namugamba kati pekyo kimuzaala muleka ino bali nyamaswala nganyama oyanzamu ekyo nange namukuba bana kuba bombe aba mama n'omwana mama n'omwana bonna basabula wamugatta bwoti namugatta zino embazi mama we ba omwana mukuba zino empigi kyojja nokuba zino ebikinga namugugano twagali nnyamo bino omukyala ye n'akola ati aye mukakulumba omukyala kale nenziruka nengakasika kino entambulamu bayayajula mmere lwaki wadduka wali omutyango omanyi akusinga kumanyi munange byabakazi abako kyalo ekyo kyobulabe nakolaki nakikuba lusi nogamba waaki naye nga singa mulwanaganye muntu ku muntu wali omusobola wali omusinga nze tere mukazi anza kuneerijjamu jako abakazi sesinga bakoza byabutemu naye nga kubanga amaanyi kumaanyi kambe agala kutema sowaani ebyo ekiriwo kyabo kyakozesa bate tuga nti abasajja abampi naye mutabanga mmwe baga nti baba n'engezigezi especially waka kisinziro otya kati nze alabisa esinga kati nakyuka embeera nensirika era bwange olwantano nkubeera pozi nga nnumbye kubanga oyinza okukakana ngaokoze ki okoze ensobi bagamba obusungu bukola ki bukozesa ensobi ekyo noga kati okwewola byonna okubukola si noga kati katambulemu nogaka omuviire kiri abatulaba mukutugutta nti kwe tulinze Sonko Muhammad tulina Ssaalongo ono Ssaalongo mulamba alina abalongo bali myaka ng'emeka kati abalongo 15 meka 15 ana abalongo ba myaka 15 omuwanvu ngaffe omulala benkanankana mu baana bo boyina abaana omukago oyinamu oyekayeka omu ye mumpi oba yekayeka abala bonna bawanvu lwaki kijja bwe kiti batwala misajja mama baabwe ekiki kati esaidi emu bayasenga bawatense musenga waffe mumpi senga mwe mumpi ewammwe n'abala bonna n'abawanvu kijja kikyategwe n'obanga oli mumpi oba senga yo kubanga mumpi ati ndowooza kyaka nagubya musaayi guyinza oba musaayi gwoli muki afe kiri wagundi omanye ebiseera ebisinga ati tate wange yagamba kiri Banyarwanda taata mwe yagamba ni Banyarwanda kiri Banyarwanda kuba batugamba nga abakongo simanyi babeera abakongo byebali naye nga kuba munene kati byakyuka kati wakati abatenza okusanga amaka ng'oli azaala omuki azaala omulema nkitegeera omulala nga bazaala namagoya azaala namagoye mulala azaala omuki omugundi kale ngo bimanye bibeera nga bwe kati nakuza bati bazaala misota ebintu tuba ebityo kama bwaki baba bakoze eki olina kyeweevuma Katonda okuba nti gwe tewenkana ng'abantu bawanvu abalaba owangaliramu wabula ekirania kyevuma mabega waliwo kyevuma emabega nga Mukama Katonda lwaki nze ndi mumpi olwaki waliwo kyevuma olwakuba nti bakusosolanga emabega ajjukira embeera gino kyamulamu nga jjukira kyokulako nga kuŋŋaana n'obuyanga emirimu gikoze eki gikuweddeko obuya gikuweddeko nga kyonakola ki naye kati kati osanga mumpi munnange mubongako nekinyumya bwebityo nawe nabibasenya kati ate nekinyambako nnyo nsobola okugamba omuntu embuliira nampa obudde nampa obudde ogamba nga kyasa kusamaza agamba etera byanga base byamakulu bamutambe nanebuuzaako oba nange nemwebuuzaako nanti munnange omuto gudunuma nkozese ku ddagala ki munnange ebityo bikyemu ebibeera naye nga ate mukutazamu akasajjusa wabula nebaza Katonda apadde obulamu apadde abaana we tonolekanira we kaana kayina effujja so abatulala tuli ku Mukutu Good Talent tuli ne Ssaalongo so webaza Katonda akuwadde ezzadde kuwadde abaana kati soli mufumbo na mukyalo omu oba olina abakyala abantu buli omwana wabeera ali mwana omukyalo omu mukyalo omu kati okay abakyala bana abamu tebatawaanya kubakwana nga nakunyooma nakulaba bulala kati esinaba esinga esinga abakazi basinga kupisa mu maaso kunyooma nakunyooma nga wadde oba omuwasizza oba bootanaba abasinga basinga kunyooma basinga nagamba lekuno kangezeeko ndaaba omusajja bwakola ki abamalako abasinga obafunyemu eyo mbeera abanyooma n'agamba naye kamuweeko nga zisendabe agenda okuwulira avaayo ebigambo bikoze eki nga bimuweddeko oguddako yeereeta era kati nabakunywa sitole nabakazi banagamba ajja oyo bambi ayimiridde
mwana wuwe wuyo mwana wuwe kale nawe ngakola ki nga mukyalo yanyumiza ku banne naga musajja ayimira abadde akuyisamu amaaso ne kati abakola ki abakuba ekiki ekitiibwa kwekyo n'agamba omusajja siwakusibwa muki amaaso kitegeera n'abakazi abana ne bagenda nga bakola ki bakuba ekitiibwa baana abaluusi n'abakadde abamu bagenda bakati omukyalo omugenda azamu omulenzi yagala n'alaba n'abagamba nti mwami wange ali bwaki ne bwaki yakyatani kyati omwana sikitegedde bulungi anti kati abakadde kati ngaba omukazi wange omukazi we nazamu omulenzi yagamba bakadde be nti oyo mwana wakyati omuki mumpi nebagamba nti omulekyeko kikuki kimulabe nentyayo kola ki ogendayo ebintu ebimu nze okugamba nti kangendeyo ndabe ekyo bagala tebakola ki nebakukaba ate ku lwaki nga wali ku mwana muto nti bali kukwata defilement edda naye nga kyekyo ebyo byewala ebyo mugamba ekyo baba bagamba nagamba nti omwana olina bwaki obuyambe nagamba teri mwana era nti abaana abange gyabasome oyagala basome gyabasome omwana asembayo buto ayina emyaka emi mwaka gumu bamutadde Destiny kawala kalina omwaka gumu okay kati otugambye ebyengatto wayi bakuyigiza ebyengatto n'okoma kukola kosa ey'engatto ebima ne babibba kati oli ku kyokola kati nsobola bakati ofuna afunya abantu bentula era ntandika kubanga batandika ki tamula n'omulimu olina skill eri kasita ofuna empiso ne wuzi basi netandika era kati ekyengatto sa kuŋŋamba kikola bwoti era nze kugamba kati ogenda oli byatunze nga ndaba byakoze kikwatisa kugira engatto notunga wuze ya black wuze ngate ya white manya black nojitinza wuze enjeru ati ndozamu enjeru akyo kiruma bino kugenda kuki okala ki kukala engato kitegeera kati okola ku biki ebiro bino bebe ngato tobiri kati nonya capital ononya capital nange ndenga nange banja kuba fune bafuna ngato basema bakusubula ngato ntulao talike mpese okay Talena nga sibya kudda ate bino bakajika bino bya bino ebitu byetulumye talent bino anti nabale ngenda kugamba naye anti musanze mu bya talent bye bibaddemu ku malabanga banga nasoka ngenda ko mamarula baliko mu mama ewa moto mu balanguzi kwaka kigundi agenze okujja kapapa aliko gamba oyo kapapa kupaka ki generaliyo gundi full stop nalyo kayingirawo obamanya abo bachalibo bamanyi wona gwe yabasokayo yasoka yali gundi ali ize nekuddako lumo ngamba mu bampi ati ize yafa yali mumpi nekuddako lumonde nekuddako luswata luswata naye yafa abo nabona bagenda okujja guwalingayo nalina awo nabasanga kati navaayo fustopu naddako kati kapapali naddako fustopu naye yakyali yavaayo dda anti kapapali yaliyo kati kati ekibiina kyali omugundi omwo kyali kinene nnyo waliwo gwe bayita galebera omumanyi galebera mumanyi oyo bagundi bakerekera abo mbu bagundi bana kerekere yaliko wamoti yaliko wamoti kati yafuluma eggwanga takyali mu Uganda Mese Bonto yafa anedda mulamwani yafa mpozi oli bitama pade awo na rigimu y'abapade walingayo bekityawo kati gwe woba mu ebyo otekinga part ki wamoti wali okola ki kyennyini pate nakulanga mwana banga mwana Lese nikana kazanya kana kaba pangsa Land Road. Wazanyanga mwana. Nazanyanga mwana za Land Road kana kala Land Road okubanja ki ejibaza pangsa. Ngoye yajanganga gwa banja. Ndio tukozi mninga daba tebitambula bunjo. Bado lude buli kuzanya. Bade ndudde juke chichi achi katengeje twine bine kidamu dance kuchache kuzina koza komende kwedo bya panga okuzina ko okumanyi okuzina omanyi okuba dance osobola okumpa mwaka pera tulabe mpa amune kubate kuli ndongo gwaludde ochuka tukana bina liweza baba kale tuli ku Good Talent bade bampamuko wano ka dance 1 to 1 tulina okucheckinga muko tegeza amazino gakubira ddala zisamozi manyo zikuba samanzi kuba mbwento mpola osobola kunkubira mukati sama oba kadde osobola okuchechera kyosobola okumpaamuko nyagala abantu balabe talent we ati kati talent eyo kati nzo kuba kati ekiye nkola mu ndokuba kusama oluso nenya ku ntebe oluso nenya ku ntebe weziche ntebe iyi eche ntemala
bwenzi kano kabaka natulemesa ngamba nenkajjamu Kale. Yeah man. Kirungi Katonda banga atuwa obulamu nga butambula buno. Oyinayo akalala kompaamu? Akalala? Akatya. Konna talent wayiza aka talent. Abantu babeke bala akati ka talent kana akaliwo. Kina kyongera ki? Ekirungo. Okolota? Akazannyo, obuzannyo. Kino kweyigiza ki? Emizannyo. Okuyiga okuzannya zannya. Kubanga bw'oba ogenza awantu. Tokola ku mulimu gutya? Gumu. Oba kati akakomedi kuba luli. Sikokola ki? Sikokola. Oba iyo kwasipaka kingo. Ba versatile yusemu abantu banyumirwa. Kubwambalo. Bakati nga wenyambadde. Ati kya siloni okola ki? Silo ino okudda. Oba ino kukyusa bwaje lwa nakakazu kange. Ekyane nejira mu skirt ne buti ne blouse. Ekyane nejira mu teteyi. Webityo. Kano wango ofuka ki? Ngochuka chuka. Nzo kufuka ngo mchala, nzo kufuka ngo muwala. Webityo. Nawe bodabodawo. Okay. Tuline Salo mu bino ebya entertainment ebyokusanyusa abantu okozesa amannya ki? Kakyamo kyayantumya Katiko. Katiko. Okay, nalindi uliddeko ndabikere erinnya. Bakakinze. Bakakyamo kyatuma Katiko. Natuma ona kakinze. Wakwalisa singa amanyi full stop yenze. Kakyate. Bakwakati era kyekigaana naye ng'era mbantu ndanyaliani yo nenga zinzani Katiko. Erinnya lya Katiko. So lyo kyakozesa bagu walikyusa. Nera likyusa. Kubanga era amanya kufaanagana sisi. Kufaanagana sisi. Siluganda ya. Nenga kati okozesa liruwa. Full stop kwa kati bamanyi. Wali full stop. Nero kati wali nnyiniryo. Mpozi gamba olikozesa eno bali dunia full stop. Bali. Ni kati eryaddala kati oli ku mutimbagana ensi yonna ekwota buliro. Kati sawa zino. Katiko. Oba amazaale Joshua Ziwa. Baziwa babeddira kimpozi. Ennyonyi nyange oba ennyonyi erikopita. Ennyonyi nyange. Ennyonyi nyange. Okay. Atuline Ziwa Joshua eke Katiko amannya agakola mu entertainment. Lwakuba bayise ne bali batera omuntu alanga full stop. Okay, kitegeeza full stop. In fact full stop ye mumanyifu. Gwanga abantu bamumanyi full stop. Kicho yinza okukola ekyenjawulo kyenyinza okuyamba kabato ne bongera okumanya. Nawe ensi nekumanya n'olya ku talent yo. Ati kati talent. Kyenjagala just wakugamba nti oluso singa abantu amutwekola ki? Twekweka n'oluso nsika ki? N'ekitone. Manya okubanga oluso omuntu abatatuula eyo oluso nga ina talent. Talent. Naye nga nze kyenjagala kukwongera ku ki? Emizannyo kutya ki? Emizannyo kukyongera ki? Ebirungu. Kubanga oli kyeyalaba nga kyondabye olwaleero ekyasiba okola ki? Sikyogenda okundaba. Ekiraba nga omuntu akola ki? Abanyumirwa. Ekyonona abantu oluusi abaana oluusi kyonona abantu oluusi ekiki kyeyaleeta luli ate era kyakola ki? Kyakomyawo. Oluusi agamba oluusi amulaba naye bagamba kyakola lyo ate nga kino nga kyanjawulo. Nkufuna. Kyegedya. Tulina okubeera naye nga kyenjagala kwongera birungo just era kuba kati nze emirimu kati nga gino kinyewa kuba jja kutuuka nanga omanyi ebintu ki biveemu nze emirimu gyange gyaki gyemisana ntuule nange nkiwummule. Sisigiza wawetaga capital note bakikutegekera obukadde. Kiki neetaaga ki? Capital. Capital ba ne capital esiba ejja kunyangulirwa. Banga tusa kuba na mulimu gutya gumu. Okay. Tuli ne Saalongo nze lyasonga esinza okunyanguyira naye Katiko erinnya erizannya oba erinnya lya entertainment oba oyinza omuyita Joshua Ziwa Joshua amannya agaddala ag'obuzaale so nga bw'omulaba bulamu butambula weeyagala ebintu bitambula. Sinabuzibwadde n'akamu kubanga kati esaanze ogenda mu malwaliro waliwo atasobola kunywa mazzi atasaana kulya mmere naye nga nange nenyumirizamu Katonda kyabulamu bwabakoze ki bwabampadde kale n'abali eyo n'abali eyo bennyini abali eyo balina okugwa mu maanyi kubanga waliwo omuntu ng'ali awo ali twekolere tukole kubanga n'omukazi ayagala kasente kijja kukola n'omukazi kakyona ki kasente basekere bekola kati sekere bekola kati egonzaawo kati ebintu byakyuka. Ate era mbadde ngenda kukubuuza nkugambe nti owaayi
abakazi abamu balaba abantu nga mmwe nga tafanagana nabalaba atya no balaga mu bantu tebakwagala ko lwa sente twalinayo kiwali oyineeyo oba kibanja oba ki oba omulimu omulungi manya kati ebikyemu olwakyo asinga twagala bipindi byetulimu oba serebu serebu ja abaana abamu kitegeeza abakyala abamu bafunye ngoli w'amaluule w'amoti tubulire ko nsize tuba serebu okufuna ebikazi oyo katola banze kati nze kutunga okutunda koza abaana bafuna mangani mamalula akola ta mangani mamalula omukyala omufuna ngozingo omutwana bali banetaaga nnyo abakyala bali bakwetaaga nnyo owabeera mu amalula awo olina video z'abantu zolimu ez'ennyimbo balayika obutambi obwenjawulo batambula video bakujjako niramu lwagundi kale waliwo abayimbayimbi bali awo basitalinza kuba nga sitabajjukana bajjukira omutujju ono bawoza biki ebyo omutujju bawoza biki ebyo olwagundi omutujju omutujju yange si ye gravity ati bawoza biki ebyo simanyi biki ya kati wali n'omuyimbi wali n'omuntu omu amusa kikankane yalwa MC MC kikankane ono omuwanvu yakola ku ABS kati akola ku Nice awo zina akola bwa ayoyo oyo naye mbaddeko mu video ze naye ennyimba ze mbaddeko mu video ze naye kale bede mbaddemu kati ogenda okutuuka eri nga abakazi bakumanyi nga bakutegeera nga bagamba batya mwana kiserebu kyekiri omanya mukyakati lwabakoleko agamba serebu wuuyo tegedde nawe nokola ki nosooka ozimbamu awo notambula ng'okaada bukazi nagamba alaali so naye ate nga oba mukazi ye abakazi baagala ssente lwakuba wali omukazi akwegomba nga gwe omuki nga gwe omuntu omukazi ajoga saagala ssente jjala nga ggwe omuntu nga jjala nga gwe omuntu abo nayo gye bali olwoya akwagala nga serebu ati gwenjaka kyesaani omukazi gwe nnyina kyanjagako ssente takujjako ssente kyanjagako ssente sente ezoba oyina muzikozesa nga byawaka weebyo nze yagamba kimu nkwagadde nkwagala nnyo namunga sinasinze nkugaye nkwagala nga gwomuti ng'omuntu nawe munga kitiba kya mukama banange nakisula kibandiwasa kubanga sinza abakazi nga baseka bikoze bitya naye kima kibandange nimyako nekola kine nekwana omukazi oba nezaala nekyakyange nyina nakati asanyuka musanyufu nnyo nti olina abaana olesa abazzukulu ate olwo bana abakyala mwagalako nembalekeo nabo babaayo ndowooza abajja babagomba kuwa serebu sima ebikyo ogenze ku show nakwetega yakwetegatega naye ate olumu abakazi bolaba oluusi obigenderako oluusi okakanga olwadde nawe olina okuba nga olina okwebereramu n'okwegendereza nti oyambala bupiira bwewajja sambala ebyo siyambala toyambala ebyo suti mukaveera tolonya switi mukaveera tebiwooma ebyokwambala nibaza katonda siri mulwadde kuba nekebeza buli kadde bukadde weekebeza kadde banekebeza tononya switi mukaveera wabaga tomunuunirangako mukaveera bukyanga obaawo era kikyoba ofunyemu tona kyofunye towaba buwoomya otowoomerwa ogenda okufunamu awo switi ate bakuwadde switi ate kyalikumira mukaveera obuyomi buli munda ekyobuyomi buli munda okitegeera olina kujjako bwokikaveera nonaleka ofuna buki obuwoomi bonga tebagaanako abakazi boba nabo yonga nti nze numbirawo kati waliwo omukazi akyagala nakyakyagala naye kyakyagala tumuwaliriza kati longokola tongoyo omutango omugamba nze ebiba byakaveera sijja tubireke kubanga ndabanga ebikinga ebiba bimpisa bindabikira buki ebyakaveera bindabikira buki naye bakuba nti kyenebaza katonda wakati banyina abaana bafudde nga balekananga nze kati nga lumonde yali mumpi yafa yafa ki afuna bulwadde byalumonde biri awo biwanvu kale sibitegala kuba nabo byabagamba oba bagenda babba oluusi nabakola ekikyamu naye nga ize yafa nga tatya mumukwata asobola okudduka emisinde ati kibinja kyaka bamuwabya nga nogasooka gye kuba leediyo kolaki ebaluka twebaze katonda nti oli mulamu ate nga gwe obupiira ebibupiira todiringa nabyo naye nga kyekyo nebaza katonda wendi oba nga bw'oli nti oli mumpi obunene bwonkulaba oli munene bino lina ndi so on ate nali mutono wali mutono ogeze bugezi emirembe miyitirivu emirembe gikumazeeko emirembe kwe kugejja naye wali katono bwoti ng'ate oli mumpi nga tosa kuma kiyenze kwekibuzo kyembadde ndeeta oba nga bw'oli omumpi
n'omwoyo gwo gwange oyinza obba nago nga mumpi bwe guti kati nga bw'oyingira obeera just boot tosobola ku musajja lagamba tasobola kunsiga n'obulwadde mutono nnyo bw'atali bw'ati bw'ati era oli mutono ekyatwala obumpi kirimu ki kirina obuwanvu oli omuwanvu ennyo omugo gwa musa alhamdulillah kuno kutera obbaka abantu banga babeera bandaba olina abeera okonala program naga mukyalo mwami nga byayogera nga byamulembe nga akoze bw'ati lwakisonko tampa ennamba ye ne mutokota nembako wentandikira muddamu ntya singa ajjamu eyo ango etya abantu bakubona nga balaba era program bagenda kugira era so olaba neyeegoma naga ebigambo byayogera nga birungi atangambe n'omwoyo gw'eggwanga gw'amaanyi omugo gwa musa lwaki kasonko tampa ennamba ye ne mumwefunira kati ennamba gyengene bbawa eri 0704 nkagamunya 88 34 ennamba yaki gyobawadde Airtel yaki yabukozi lwaki osomye ennamba enamba atomanyi omutanza kutukenda n'engoma nga lusinga yakubya ku bigambo byange bankoze ki embanja nga lusinga nanyumirwa nanyumirwa nanga mwana njala nange nkole ki nange nja lusansa okugala nampita kisoko jala nga nkole ki nange okyaliyeko oba oluusi n'abaako lusinga yagagundi kusansa ngejo emikolokolo omusanyisa ku mikolo omusanyisa ku mikolo engejo nabo balina olusinga naga nti nja kuteekayo nankole ki kanani kankola ki kanani kampite bw'obanga ogenze ku mukolo aba ku mukolo oyinza kubawa package ki oba oyinza kola tugeze omukolo gwa kwanjula oba graduation kati emikolo ngejo mba nteekamu oluusi basanyusaamu oluusi nyinza okuyiya kati nga n'abayimbi obuyimba bukati okubasansaasa n'otandika tegeera nowakwamu muziki nogwetano nowetamu yimukabe nabako omubali negunyuma awo bukiri kalate bino mu bibaala osinga kukola biki okuyimba okumanyi okuyimba simanyi naye nga just nkola gundi bino byabayimbi okumayiminga bw'oba kuoluyimba lwomu tosobola lugoberera bulungi nnyo kati nga luyimba lwani kati limba nga wadde nga nyimidde kazi kati nga nyibaza palaso nga luyimba ki olwa palaso olanti palaavu yetuweeremu ddala palaavu nyongerala luyimba yoko lumu lwekakasa mutulire olimba ki obaka nkuyimba n'oluyimba manye ebiti ebimu byatukwata bubi nnyo twawanya okugenja kuki olwa bataddeko nokwaki ku tray ekitambula nga bataddeko bali nga kayimba nogobera kagoberere webale nnyo naye tolina kubamanyiyo ne webavaasi ng'emu otuwaayemu sijja kulima naye waliwo ebintu binza okugamba kisola kyoluusi nekola ki oluusi mba sijja kulimba ate dance okuzina osinga kuba dance type ki amaganda ogamanyi amaganda nyiza kubanga oluusi ntoba munange nnyo gano obadde ogalaba oba munange nnyo ate gano amazungu gano ag'ensi pate pale ndeka nkube epate nkube epate pate ndeka nkube epate you know me nze sitya mami sitya danger leo kanga leo nda you know me sitya danger oli mukano salongo ngati chikwasaganya bichimu mpola mpola waliwo omwami bamuyita yani waliwo chano bagita Yugi Extra natera nga kulaba ko waliwo mukikazi ekinene graphics yakozesa mu nyimba ze bakiyita kyali nga suppose bagenda bazina nabo nabanga amukwatako babanga like bana akima amazzi nenga akima azina nekwera lujja nenga beero omukazi wanyenya akabina ono waera nga ebazina wagirabako ke chano ngalimba chola sebwali simayo banyinza okugiraba wano nga baba bakola bateka akadongo ali nga kabeera kakuba then nga bebazina nenga babeera bazina bibanga bicommunicating nga bibanga bina kiba bitegeeza nti oba kuzina dancing oyo nenga like wanga kwera lujja kandi banyinza okugiraba Yugi Extra kati nalabanga kukuba full stop wako ndabako ogitegedde akagondi ako obategedde bategedde akategera mpola
waliwo abo nja kwongera okufuna obudde njikulageko okwo kwalingako ku Sheikh Manara bonna kandawo banyinza okulaba wano kwalingako ba Sheikh Manara abo bonna nga mbalabako nga babeerako nga bayisaayisa mukati budansi obwo bwannyumiranga era wendabye ng'okubamu awo ne ngamba kambukubuzeemu kutoyinza okutumanyiza okuba nga obumanyi katolanga buno bwe buto olaba oyo abeera azina naye ng'azina kandawo banyinza okulaba obuliko ba full stop wano bakwamu oba tebakyaliyo oba nnyo bakubanga budansi kati nga bwolaba buno buuti olabika gwe tewabukola kuba libadde kimanyi obategeera naye tujja kubaako ebyo tujja okuyayyayo kali tulina katini kati ntwagala kusiibula Ssaalongo kiki oyinza okugambayo ku bantu baffe abatulaba wano awula abantu baffe nga tuli eno oba bali eyo kyensaba tukole tukole kubanga enamba kati Uganda weetuuse kukola tekijja kugamba nti gundi atuwe oba omukulembeze akola ki anaatuwa kola banakusangayo tulina tukole nnyo ng'atalina mulimu noonya totula waka kubanga byetaaga biki bingi bingi Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.